kuwa milioni 15. So, Mr. President, inakia jina tandikidde mwawo ng'ate abantu beekulembera naye njogeddeko n'omubaka oye Frank Kikira Kasana South n'antegeeza nti naye agenda kuwaayo miliyoni 10. Njogera n'omubaka omukyala Kalifulaadi y'amategeeza nti agenda kuwa miliyoni 5. Weyanziza kale njagala kwebaza ababaka bannange olw'obutaswaza. Amanyi ababaka ffe tulinga bafasiboli ab'ekibiina kakati wano tubeera waka. Abaka abakyala tulidde amaloboozi agamu nti ate abakyala abo nze nsobola okubawuliriza kuba ze abakulembera. Tukakkane people power, our power. Tuli awakanye eventually ne mugenda kuba listening wano. Naye abakyala abo batwala areas enene so nze mba understandinga bulungi nnyo. Bategeera bulungi nnyo nnyini ddala. So tubeebaza mwenna olw'okwetaba mu kawefube waffe oyo. Bate bano nga ngamba nti abantu b'enkulembera tebansomooza. So sebo Mr. President nsazeewo miliyoni 10 ze nayogeddeko twazitaddewo Dakasi ngenda kuleeta miliyoni endala 10 zibeera 2. People power. Museno okujja leeti mbaddeko obuvunaanyizibwa sebo pulezidenti n'ekyonze okujja leeti. Naye nga mukama wange eno mu palamenti ne mukama wange okolaba nzize nga mubaka size nga deputy chief president. Kati sisobola kusukka mukama wange levo gy'ataddewo eyo bayisa coordination. Nange ngenda kuwaayo miliyoni 10 cash n'omwezi guno ebanatuwa omusaala era ndeeteyo 10. Ate mu kibiina ndikosiwe ndiki kati nga deputy president era n'omukozi okuddako nja kuleetayo endala 10. Nopolo ategeere nti wetuweebweru nze boosi we kuba mundayo boosi wange naye kakatuyinza okuddayo mu palamenti n'oyongerako. Ssaabasajja Kabaka awangaale ago ge banyiga abantu baleeyogeza omuliro abandi tebakkiriza kakati sukali ego nesibayo batukongere kupindi eyo nesibayo batujongere notire muguno kale people power our power mugamba emba bomuzindalo kakati waliwo napereza ekiwandiiko manyi mu bayibuli bagamba yeteesepese yakola ki ono yabadde mukujjukujju siyinza butamubiisa ngenze n'okutunulako nga wa miliyoni fundraising campaign Ssemwanga Godfrey member alese miliyoni mu kashi mu cheke era yino cheke njikwasiza unalewo bali tweyaziza ali luda wawali Ssemwanga imirira abantu bakulabeko Ssemwanga woli alone certificate ojono ne certificate Ssemwanga woli Ssemwanga gende setaga apeze muyita linnya ddala si yono gwositudde
agenze mbadde ntiti Manala Moses Channel 44 amukikiridde naye mulala amukikiridde neyakubye kooti bw'obanga olese emitwalo 9 tofuna certificate oba olina okujulizako ekikumi giwera emitwalo emeka tukole bwe tuti buli alina emitwalo 9 tukwataganya buli alina emitwalo 9 olwaleero mumpulira buli alina emitwalo 9 olwaleero eno mubakyali bange emitwalo 9 mumeka mukenda mulwenda si wekiri nze nsigaddeko nzongerako ofune certificate ekikumi ezisiga buli alina wano magozi olina omanyono ezisigaddeko zikola ki olwalerabange emitwalo 9 muto wange namulesa ayinamu bongeddeko ezifuna ofune certificate naye nkirizibwa okusonda certificate n'ogiweza kuba buli zoleeta zibaako ki risiiti esente tebazikusolerezaako eyo oli asobola okujja nagamba nze mutuukirira waisu tewandabye nga mukubaaka leeta ogwo omwenda ngutwaleyo eryo n'abayagala okumpa ezizo ne mbagamba kamukubire sikubira